Kwenda mukagezi mulakolesa we 12 zakawugezi kolunaku olwaleero Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Samuel Stephen Kazimba Mugalu ng'aliwo muno olukiiko bannange oluddukanya essomero lya Seta College Mwanjanjiri Mbalala Mukono bayita abantu bonna n'abaaliko abayizi mu ssomero kati woba oli oggi wa Seta College Mwanjanjiri Mbalala Mukono obubaka buno bukwatako nnyo munnange bakuyita okujja okuba ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe kya Science Laboratory ku ssomero lino ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ogwokusatu omukolo ogenda okutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya ku ssomero ate nga munnange chief fundraiser ye Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu ate omugenyi omukulu ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era omukyala w'omukulembeze w'eggwanga Mama Janet Kataha Museveni manya ebisingawo ku nsonga eno naddala gwe yasomerako ku Seta College Mwanjanjiri oba neyandyagadde okwegatta ku nteekateeka eno bakubireko ku 0753 21 enamba eri 0753 21 oba 0774 04 62 06 tenga birangiddwa head teacher wa Seta College Yudaya Mukulembeze bambi abatuuze b'ekayunga in verse 1, this is what he says. He says, Barumi Esula 5, Romans chapter 5. Katusome olunyiriri olulubereberye. It is this convention opening this year 2026. You are blessed to be part of it. We thank God who has kept you and all that He has seen you through. Dokita w'emitima gyaffe ebiwundu betusinkana okutya kutusinkana obulimba mu nsi muno betusinkana engeri nyingi zetuyitamu ng'abantu zetusisinkana ezikosa emitima ku nkomero obulamu bwaffe ne bulwala ne bunafuwa ne tugwamu essuubi n'ebintu bingi ebitwekulumako waliwo ka pacemaker. God is our pacemaker. In all that we go through, He's the doctor of our hearts. There is that pacemaker. Waliwo mashini eyo gyosobola okukwata yo yennyini n'ogiteeka mu mutima gwo. There is that machine you can put in your hand. I know we have a lot when we come to a convention like this. Tujja n'ebibuuzo. We come with questions. Tujja n'ebiwundu. We have wounds. Tujja n'engeri nnyingi. We have many ways. Abamu tujja wano nga tukagezeeko ng'endeko. Some of us come to try. Naye weebaze Katonda. But thank the Lord. The psalmist says, I raise my eyes unto the Lord. Where will my help? Asking for peace. And wherever he turned, there was no peace. Only God. Be thankful to God for this day. For God. That's why the preacher will make an altar call. A convention brings all people. I asked in the program. A program for only born again. Only when it is time. Please accept. And we only talk about those who are born again discipleship. I need it hastily.
kubanga tulina okwogera ku paaloka mwaka guno twagulanye mwaka gwakulera. Talk to the born again for discipleship this year. Twagala kwebaza olwa luno olugendo okwawo nga 12. We thank the Lord for that of 12 of April. Tujja kwetaagayo n'olulala. We shall need another one Natwo tutambule bulungi. to move well. Naye ambasaba mikwano gyange. I still request. Noonyaako obw'okuŋŋaanira ffe bonna obukolebwa. We thank God for all the ministry. Katonda mwesigwa kubanga bingi bikolebwa mu linnya lye. God is faithful because the Lord is done in His name. Twebaza nnyo olw'omulimu gw'enjiri. We thank God for the gospel. Abaweereza mwenna bwe mukola. All ministers as you serve. N'abantu ba Katonda mwenna. And all the people who serve Him. Njala nnyo okwebaza abategese olunaku luno. We thank those who prepared this. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much. Mukama abawenye omukisa. May the Lord bless you. Njala kwebaza nnyo office coordinator ne ttiimu y'aba coordinators mwenna. I thank the Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much. Tukoze bulungi. You have done well. Banange mbaniriza mwenna. I welcome you all. Basaba basabadiikoni bakanoni abasumba ababuulizi n'abakusaayi baffe mwenna mwebale kujja kukuŋŋaana. Dear archdeacons, canons, priests, lay leaders, Christians, thank you for coming for the fellowship. Maama kyansala Mukama yeebazibwe. N'ab'ebitiibwa bali wano abakawumulabirizi mwenna nsanyusa okubalaba. Nja okwanza bamaama basabadiikoni. Our church. Kristo takuwagwa mirembe n'abeeranga generator ebeera eri n'ekasuka amasannyalaze. The Christ that does not just give peace. Naye ye yennyini g'emirembe. He himself is our peace. Kaakati n'engenda mu lusawo. He went medical. Waliwo abantu baffe bangi tubasanga omutima gunafuye. There are people who are found with weakened hearts. Naye waliwo abasawo ka battery oba akuuma ke bateeka muntu omutima nga gunafuye. There is a small equipment they put in somebody when their heart is weakened. Bakayita pacemaker. It is called that name, pacemaker. Omuntu oyo obulamu bwe kubako ka pacemaker. Their life depends on the pacemaker. Era bw'oba osomye mu Yeremiya In Jeremiah essula 17. chapter 6. If you don't have a relationship with him, waliwo n'ekika ky'okufa there's another type of death. ekirala kino bakiyita eternal death. This is called okufa. Bikulirwa 2:14 kwe kuliwa okufa okwokubiri. Revelation 20:14 says it's the second death. Okufa okwo That second death. kubanga bayibuli etugamba Katonda ajja kudda okusala omusango gw'abalamu n'abafu. For the Bible says the Lord is coming back to judge the living and the dead. Ekitegeeza okufa entegeera gye tukutegeera Which means the way that we understand death tutegeera birala is different. kubanga afande bw'anaakomawo Because when the Almighty comes back, agamba abafu n'abalamu He says the living and the dead. bonna bagenda kusalibwa omusango. I'm going to be judged. Kitegeeza n'abaafa Which means even the dead batulekawo mangu naye tulina ekizaamu ffenna. departed early, but we have the common examination. Abali baabalamu Those that we are like that, n'abali babafudde and those that will have done it. yabagamba nange ebyo bye mwefiisa kati muveeyo. And tell them those who are getting paid, get it. Balagwa akagombe bwe kalifuga That when the final silence, abalamu the living n'abafu and the dead, ffenna musuluulu moja. and they shall be on one line when the trumpet goes. Omagamba galoga nzeyise makansulire tuyingire ebife tukola aba netwebaza Yesu yatulokola He does the Lord who saved us. genda nembatumira mwenanga mugenda mugeyeena And I look at all of you when you're going to hell. Katonda abatutwalayo tubuuzeeko mulokole Before you lead us to hell, greet us. wakiri tulituka mugeyeena ne tugamba wange mulokole yatubuuzanga yagetaze naffe And mugeyeena then we shall say that the believer used to greet us. nambira mulokole muge mulokole n'abagenda mugeyeena bababuuzaaho Tell the believer, tell them, even if someone is going to bagenda hell, mugeyeena babalamusaaho we tell them you greet them. They are abagenda going to hell. mugeyeena babalambula mulokole nga yeeyagala You look at these believers, showing off. atandise n'okuyita ku bantu nga n'obuyimba bwayimba bwamima They go past. tabalamusiza tababuzizaako They have not greeted them. bw'oba obadde okikola oli mufu
If you've been doing it to a day, toli mulamu. you're not alive. Obutalamusa ku bantu If you don't greet people, kika kyakufa. it's a type of death. You have poor relationships. Yes. Wejjawo nyini weenja n'obuyimba bwaffe senteresani ototendereza Do not praise the Lord. oli mufu You're dead. tolina nkolagana n'abantu totendereza You do not worship the Lord. You do not have a relationship with Him. wenna bulisawo oba bwekanye You are annoyed all the time. It's called okufa okwenkolagana n'abalala. omuntu nga talina nkolagana When you're not relation, nkonera kwamulira nog'ebulokole ejjango ya sente mmeka tap your neighbor and tell them okugubira ku bantu kwa sente mmeka how expensive is well-being. okuyita ku bantu nabagaba nembalamusiza bakutama bawenye You omukisa just tell people, may the Lord bless you. ennaku zino kuli ku beeyi And these days, how expensive? ennaku zino omuwendo gwa jambo gwa sente mmeka munyambeko eyo abasuubuzi jambo yambeko eyo Traders, how much is well-being? etusemera How costly is it? yamerere Is it free? naye mwebalanga You need to. naye kristo bw'atuwa emirembe But when Christ grants you, lwajja when He comes, atusumulula okuva mu kufa He okwo delivers us from that day. kati totufangako mu mpisa So do not die morally. abantu babasa bakazi baabwe emisana People marry their wives in broad daylight, era misana ttuku ne bajja and they also come still during the day, nga se bwebaze mu maaso gaffe ne bebenze nabo and they have come with their, abantu benda kiire and bwe gwamanyi nze kasita nimemeri nga nzira mu luganda bantu omukama gwa misana tukitegedde mukwano gwange kakati abantu tebakyaswala kubanga okusinziira ku taata wange sameri mutyaba basiru because according to my uncle Samuel Mutyaba, they are fools. tebakyaswala kubanga basiru Because they are fools. bw'olabanga omuntu asirwalidde mu butakyaswala When you look at someone that is foolish in their shamelessness, ogoba mwoyo gwa busiru and just cast the spirit, obusiru tebuswala because foolishness does not get ashamed. busiru tebuswala Foolishness does not behold shame. kisengedde mukwano gwange ekika ky'okufa ekirala Now the other type of death, azira mu luzungu their backs and nyashes are upside. abaana batuseera misana They are wizards, they are maybe bewitching us. buli muntu yenna bwaba wali weyanguliddeko ku intaneti oli musezi If you have ever addressed yourself on social media, you are a wizard, oli musezi you are a night dancer. kati ebyo Now those things, eyo okufa kwa mpisa that is moral death. abantu okubakolako nga tebaswala People get to a level they get shameless. kika kya busiru It is a time of foolishness. kika kya busiru A time of foolishness. era abantu natunula ku kamera n'abalimba misana tuku Someone faces the camera and nomereinokadiono gwatulabako amatu atuyita mbuzi they like to like they think we are God, so what? olwotulonira abantu n'alimba nobawaisebujjo gyekambuulira enjiri yange They look at you and they're lying and they're like, let me stick to the gospel. kati ne balowooza nti balimbye nnyo And they think they are smart because they are lying. ebyo bigambo pawulo abyogerako mu bbaluwa ya pawulo eri timoseewo esooka essula yakunoonya olwokubiri God speaks about. kati ebyo bika byakufa Now, those are types of death. bayibuli egamba The Bible says, gwakenyi you yourself ovunaanyizibwa have the knowledge okuyimirira to stand wakati mu bwavu in the midst of God n'ogamba and you declare esirimwavu that I'm not poor. gwakenyi ovunaanyizibwa You have the honor okuyimirira to stand wakati mu mizimu in the midst of spirits, wakati mu busibe in the bondage, wakati mu njegere wakati mu masewo in the chains and shrines. gwakenyini You yourself, omutima gwo bagumenye when your heart is broken, bayibuli egamba tonsekerera mulabe the wange Bible says, don't laugh at me, kubanga kasangwa bwe because when I fall, wansudde nja I kusitulawo will rise once again. ekyo teyayinza kikolera No one can do that for you. yamako okulire kwakuliranidde ekintu ekyo teyajja kikolera Tell your neighbor, no one is going to do that for you. oyo akyalina ebizibu bingi gamba omulala ategeera byeyogera Talk to someone else. gamba ekyo teyajja kikolera Tell them no one is going to do that for you. katakamwako Now your lips, aleka akatusa ebigambo ebikuleetera emirembe they don't feel you want to
with others. n'abalala. With others. Our God is a relational God. Katonda wafuga mukolagana. Wakolagana n'abalala. He is a relational God. Obalaba bwe tujja wano. And so when we come here, olwokuba tuba tuzze mu maaso ga Katonda. because we come before the presence, Buvunaanyizibwa bwe okulaba. it is a responsibility to see nga ne bwe mba nkuliraanidde bunyiraani. that when I'm simply sitting next to you, Ompe emirembe. you give me peace. Olina okusala amagezi nga ne bwekkonako bweti mpulira emirembe. You must give me peace in when I brush upon you like this. Kuba tewazze mu convention tubonyaabonya. Because you've not come here to trouble us. Watambudengeno mba kutuze kunoonya Mukama ate kutusobedde. We come to seek the Lord and to complicate things. Okimanyi abantu ababeera serious ne convention nekutabula nga You wamutuddeko. know there are people who are so complicated. Ere nga ekiro baba tebambadde bwe baba basera. They will tell us that wizards run at night with naked. Babeka bakiwulirako nti abasezi tebambala kiro. Baba bwereere bw'abasezi tebambala ekiro baba bwereere. That they often run naked. Era baseera bali mu kubunya. That they often naked. Ate n'ababasezi baali kalekaleko. And now those ones were Kubanga abasezi b'ebiro because the wizards of those days, wakiri nga baseera kiro. at least they would do it at night. Mu generation eno tulina abasezi b'emisana. This generation we are dead night. Beyambula tulaba. They put on their clothes in public. Abaana batambula entwigirizi bweru tebakyatya. They're like, he is a fool. Taata wange bwe nagula ngamba. That's what my father told me. He's a graduate fool. Kati mugamba nti waliwo gwe navumye. Now do not think that Bwekiryo kiwulira akuliraanye mugambe taata wa Sserunjogi yagula amugamba His uncle told him nti omuntu ataswala that someone that is shepherd aba musiru is a graduate fool. aba muki. He's a fool. Naye okusinziira ku nze kye nagula taata wange ngamba. But according to the way that I was raised by my uncle, Buli lwoliba ku mitimbagano gino gimukwanira wala. that when you go to social media, Neegera levo z'obusiru. I look at levels of foolishness. Otunula n'otunuulira obusiru bwe nagulaba ngamba ne ngaba bannange. You look at fools Obusiru nga bungi. that they Munange bwe twadde ne Kampala. when we get to Kampala, Bubaliranga b'eccupa. Olizaanya akuwa emirembe. why are you waiting for mantles? Oluva n'olwaleero. From today, Nga tugenda okusaba. as we're getting into Akamwako. may your money, Kampasa amaanyi n'amafuta ageewa emirembe. we are anointed with power and anointing. Bayibuli egamba. The Bible says, N'omunafu agambe. let the weak say, N'omunafu agambe. let the weak say. Yobu 3:10 n'omunafu agambe. So in chapter 3 verse 10, let the weak say. Olimba n'olusuku olunnyumya lugamba. Leetawi. N'alyoka atuyita. And then he called us. Kati mu ngeri zino essatu. Now in these three, Era okuyita mu Kristo Yesu. through Christ Jesus, Emirembe gye gitusumulula. his speech delivers us. Ensonga yange ey'okuna. Now my fourth point, Kristo emirembe gitusumulula. Christ the peace that delivers us Kye kino. is this sort of peace. Kwe kubeera nga ye bw'ajja eri obulamu bwaffe. Is that when he comes to our lives, Tuba tetukyafugibwa. we are not under bondage. Tebatufuga. We are not under bondage. Efeso 2:1 bw'egamba Ephesians nti 2:1, bwe twali nga tetumulina. that without Christ, We were controlled. twafugibwa We were influenced. era twali tubutikirwa And we were separated. era twali twayawula okuva But gyali. when Christ, our peace that brings deliverance, comes, naye kristo emirembe egitusumula we yali He redeems us from all those things. n'atununula okuva mu bintu ebyo And He redeems us from death. era n'atununula okuva mu kufa. And now when we talk about death, kale bwe twogera kufa, Christ, our peace that brings deliverance, kristo emirembe gyaffe egitusumula He delivers us from death. atusumula okuva mu kufa. Okufa kuno kwe tuziika abantu si kwe kaakabenje. We are not speaking of physical death. Okufa kweyongeramu kulimu ebika bwe biti. The most dangerous type of death, Waliwo ekika ky'okufa there's a type of death bakiyita spiritual death. that is called okufa okw'omwoyo. Ekyo kye kisooka. And that's the first type of death. Kristo bw'ajja n'emirembe When Christ comes to peace, atusumulula okuva mu kye bayita spiritual death. he delivers us from spiritual death. Lubereberye essula ya 12:17 kye kyayawula omuntu Katonda. In Genesis 10:17, that's what Kubanga omuntu yali atabaganye ne Katonda. because man was reconciled with God. Ekika ky'okufa ekyokubiri The second type of death bakiyita moral death. is
okw'obuntu okw'empisa okufa okw'empisa moral death. nakula taata wange Samwiri Mutyaba ngamba My late father said, ono waali. nakula taata wange omuto Samwiri Mutyaba ngamba My uncle Samuel Mutyaba, kyomuntu ataswala that is someone that doesn't. Because we decided to give ourselves peace. I declare, and when the body and Christ abides, which prophet is going to give you peace? Which king are you waiting for to give you peace? I told God, I pray that when I'm going to Mukondo, I am born again as I live the way, and I know who I am. I've never been back to the way as I've gone. Now some of you don't understand what I'm saying. Do you have someone called Tim Hans? Speak up to them. Tell them what's on my name. Tell them when I was Eximoni. Give me my peace. Tell them enough is enough. I want my peace. Now there are people whose challenge is they're not prayers. Not like God. Not like that. It is not divine. Their problem is themselves. It's themselves. You cannot say anything good about yourself. You're hopeless. When I got born again, when I got to know Christ, when I lost my parents, and I got to know who I was in Christ, I started to give myself peace. And I declare mighty things about myself. And I said, when I was coming to Mukono, we were in an overnight in Ruwero. When people are praying in the church, I got out and I knelt on the ground, on the ground, and I closed my eyes. And I told God, if you remember Semakula's family, and the woman called Joyce Nakani, who is my man, and my grands Ephraim Magana and Ruth Magana, and Lovis, Lovis Warusi. That's the first movement. That's the first movement. Our condition before Christ. The second movement is the peace that brings us deliverance. It is the movement of salvation. And that comes with grace. We were not well. It is His grace that delivers us, sets us free. The Bible says that among us you will not be a temporal person. Even he who dies before they are dead. That even the old that have not reached their age, old age,
Do you know just that? n'oweebiseera obuseera And even that one that is naye tekikumala gafa. but you not merely that. Kati mukwano gwange ali wano Now my friend who is here present, njagala kusabira I want to pray for you. nsabye emirembe gya Katonda I pray for the peace of God kirete okusumululwa gy'oli to bring deliverance to you, okuwonya okufa okw'engeri zonna ezo ze to tuwongeddemu. deliver you from all those Yemusi things. emikono gy'ogamba Yesu leero After the Jesus, onya okufa save me from them, okuva mu ngeri zonna ez'okufa from all dimensions of them. mu linnya lya Yesu. Nabo tebakirina And so they don't have peace. nebyetulabanga byetwegomba tebalina. And even the things we decided, he took us aside and he said, what does the gospel say about Ekyokulokoka nabo bombi ne balokoka. when both of them are born again? Yali akimanyi bulungi alina kuba n'omu. He knew that he needed one. Mugendo kati tosooka piti nkuula saawa He told him, don't unravel that issue now. katusabe. Let us pray. Omu bwe tumala okusaba oluvannyuma lwa wiiki emu After prayer, after 1 week, neyeekyanga she n'amugambye olokose sibitegeera said, I don't understand. ebyokusaba I sibitegeera don't understand this prayer. n'ava mu nnyumba n'aganze kabalekera obulamu bwamwe He said, let me leave you with your oyo n'atema that one went. akasimu ne tufuna And he got a call. kati okubagenda tukola tutya When one goes one way, ofe yanguwa okuwasa asigaddewo ng'embeera tenaziikuuka one enough one immediately. naye ekitegeezebwa okuleeta kyekino The point I'm making is this. eri abantu There are people. baalemererwa okuba n'emirembe ne Katonda okusinziira bwe nasomye Bayibuli According to the Bible, eri abantu abafanga ebiseera byabwe tebinatu. there are people that die prematurely. Nabigaani. Mubuulize essula 7 olunyiri lwa 17. Ecclesiastes chapter 7 and verse Mubuulize 7:17. Ecclesiastes 7:7. Bayibuli egamba The Bible says tosukkiriranga kuba mubi. that do not be exceedingly evil. Kingambira aguliranye muge tosukkiriranga kuba mubi. Tell them I do not be exceedingly evil. Yingo kyogedde owoomerera mukange muge tosukkiriranga kuba mubi. Question and tell them no. Wetega tosukkiriranga kuba muki. Agamba so tobanga musirusiru. And never be foolish. Ekyo tokimugamba kireke. But do not tell them that. Agamba lwaki gwe okufa For why die ekiseera kyo nga tekinnatuuka. before your time? Mama said. Bayibuli bweyogera ku kintu eba tekyaba. When the Bible doesn't talk, Wateekwa okubayo abantu be twali tuziise ekiseera kyabwe tekinnatuuka. because there are people that must have buried prematurely. Naye olw'omwoyo ogw'okubudaabuda But because of this spirit of consolation, tumanyi ogamba we often tell them, abaana baboluganda olw'okubanga Katonda yagadde okutwala owooluganda ono because the Lord has will to take forth this beloved, Katonda yagadde omutwala. then the Lord has will to take the beloved. Omanye emirundi gye tuwayiriza Katonda ng'alina gw'ayagadde okutwala nga naye si yayagadde omutwala naye nga agenze ye yeetutte. Do you know how many times we have blackmailed God that He has taken someone? Baagenda nga baliwo abafanga ekiseera kyabwe tekinnaba. Because there are people who die prematurely. Olunaku lw'olwaleero nangirira mu linnya lya Yesu. Today I want to declare the mighty name of the Lord Buli Jesus. myoyo gyakufa egy'emagombe. Every spirit of death, every Emirembe bya Kristo gitulokola okuva mu kufa. may the Lord deliver you from the spirit of death. Bayibuli egamba Isaaya 65 In Isaiah 65, osoma olunya olwabiri okukka. ayagala tubeere n'emirembe God wants us to have shalom ne bantu bannaffe. and peace with fellow men. kyava gamba mu Baluumi essula 12 And this is why He says in Romans 12 n'olunyiriri olw'e18 and verse 18, n'agamba nti bwe kiba nga kiyinzika and He says, in as far as it is upon you, mubeere n'emirembe n'abantu bonna. be reconciled with all men. Katonda tusuubira okubeera n'emirembe n'abantu bonna. God expects us to have peace or to be reconciled with Era everyone. Katonda bw'atulina omukkiriza, And when God beholds a believer, kiruma okulaba omukkiriza nga mu maka ge temuli mirembe. it really hurts to see a believer who is devoid of peace. wanda oba ddala omuntu ono yakkiriza. And sometimes, Kubanga Bayibuli egambye and the Bible says, mubeere bwe kiba nga kisoboka ku luuyi wammwe that in as far as it is upon you, mubeere n'emirembe n'abantu bonna. may you have peace and be reconciled with everyone. Era ayogera mu ku Hebrews In Hebrania. mu Bebbulaniya He says in Hebrews essula 12 olunyiri lwa 14 chapter 12 and verse 14. kambasomereko ekigambo kino mu Luzungu agamba